mu kaseera kano tulinawo ensonga eziwerako. Tulinayo kugandoza weekend ng'era bulijjo bwe zibeera emipiira gye gigenda okumyoka ku bisaawe eby'enjawulo. Mu mipiira gyaffe egy'amasaza, Ssese yeesooka mu nsiika olunaku lw'enkya wali e Lutoboka egenda kukyaza Mawokota. Jjukira Ssese erina points 8 ate Mawokota erina points 7. Kitegeeza nti wiini wano ojja kuwulira taaki bw'enyooka, kuba jjukira akulembedde ekibinja kino ekyaggwe alina points 10. Nolwekyo Ssese yandyagadde okuwangula omupiira guno naddala nga bali wali ewaabwe bagende ku points 11, olwo ate basigale ku ssaala nga basabirira Kyaggwe ereme kuseeseetuka kuvaawo awo, kubanga Kyaggwe egenda ku lunaku olwa Sande okukyalira Bulemeezi wali e Kasana. Bulemeezi erina points 4 mu ekyo ekibinja. Boolyawo banaateekawo embeera Kyaggwe ereme kubaddukako, kati Ssese erina okwerwanako olw'enkya. Era bali banaagenda okuzannya Sande bajja kuba baategedde dda Ssese kyekoze n'ekitakoze nga bakyaziza Mawokota olunaku olw'enkya. Omupiira gwa saa 9 abanaagenda mu bizinga mugire mwetegeke. Ku lunaku olwa Sande ffe abaabusiro tugenda kukyalira Gomba. Ebintu bya Busiro si birungi nnyo, emipiira gye twakazanya gyonna tulinayo tulinayo kawiini kamu kokka, tulina obubonero buna bwokka kubanga tulinayo wiini emu ne draw emu. Kibinja kizibu ddala, ffe tusembye n'okusemba ffe abaabusiro. Kale no tulina okugenda wali ekabula soke tulabe mu mbeera ey'okugezaako okwegaganulagaganula, naye si birungi nnyo ebyaffe ebya Busiro. Buweekula ba defending champions nabyo ebyabwe si birungi nnyo, balina point emu yokka. Bagenda kukyaza Buluuli wali ewaabwe ku NTC ku kisaawe kyabwe. Jjukira ekibinja kino mwe muli Busujju ne Buddu. Buddu yeekulembedde ekibinja ekyo erina points 13, Busujju erina points 9. Kyaddondo nayo mwera erina points 6 ne Buvumu erina points 7. Kitegeeza bannantamegwa abaabuweekula bali mu kaseera kaakati abaga kennyininyini. Bulemeezi egenda kukyaza Kyaggwe, guno gugenda kubeera wali e Kasana. Bulemeezi erina points 4 nga bwe njogeddeko. Kyaggwe yeekulembedde, yandyagadde okwekuumirayo waggulu. Batandise bulungi bannakyaggwe bano kubanga limu ku masaza amatono ennyo agatannaba kuwangula ku mpaka zino, oboolyawo bandyagadde ozisitukiramu ku guno omulundi. Mpozzi wagenda kubeerayo Busujju okukyaza Buddu, wano akulembedde owookubiri akyaza akulembedde. Bw'oba ng'oyagala okugamba akulembedde nti wayi tonzirukako nnyo oba oyinamu kuba mupiira naddala ng'oli wawo, bano bagenda kubeera wali Kakindu. Guno gwa lunaku lwa Sande. Kooki bagenda kukyaza Butambala. Omupiira ogwo Kooki erinamu points 6, Butambala erina points 11. Butambala okufaananako ne Kyaggwe be bamu ku abo batawangulanga ku mpaka zino, naye balabika basitudde enkundi era be bakulembedde buli omu ekibinja mwali. Mu kibinja omuli Kabula alinayo points 2 zokka, alabika talina gy'alaga, ne Bugerere alinamu points 5. Kooki yandyagadde okuwangula omupiira guno agende ku points 9, awo abeera mu kifo kya kubiri. Abaasikayo Singo, jjukira ate Singo egenda kuzannya Bugerere. Bugerere eyagala okuwangula egende ku points 8, yenkanenkane ne Singo. Kwegamba akayisanyo keeyongedde, akayisanyo we katuuse kaakulwana kuva mu kibinja kuyingira knockout stages. Okweyagaliza kirala n'okusobola kirala, kati awo okusobola kutulinze kubano bonna bonna anaaba yeetegese obulungi. Wali ebweru wa Uganda, ttiimu yaffe ya Vipers abasajja Abanyarwanda babbye goolo zabadde 2 mu mpaka eza Sekafa Kagame Cup, era okukakana wadde omukisa gukyali ogugenda mu semi-final, naye bagenda kulindirira mupiira gusembayo mu kibinja. Tulinde bulinzi tulabe, naye nga si birungi nnyo. Omupiira guno gwabadde muzibuzibu, gwabaddemu goolo 3. APR yateebye goolo 2, Vipers yateebye goolo 1. Goolo zonna zanywedde kumpi kuva mu nsobi y'emu. Eza Rwanda 2 ze yakubye Vipers neya Vipers gye yateebye. Entabo yavudde ku kugezaako kuzimba nga bava mu bbaaka. Abasajja ne bajja ne bakupressinga, omupiira n'oguyiwaawo ne bakutokosa. Ze bakubye Vipers 2 bwe zito bwe zanywedde, n'eyemu Vipers yakubye APR nayo bwe yanywedde, lwakuba mwabaddemu movement ennungi ennyo y'omuvubuka oyo omukongo Buzito Mulongo, ne anticipation ne touch emu eya Joel Serunjogi yamuweseza paasi eyo. Naye nga goolo ya Vipers gye basoose okubateeba, goalkeeper Dennis Kigundu yagenze okugaba omupiira nga bazimba bava mu bbaaka,
bagwa ne bamwekwekako opponent n'agubbira mu kubaawo nabajja ne baleetaawo omupiira ku speed ekika ekya waggulu nga bepositioninze bulungi mu ntabwe eya Vipers. Gundi Da Silva Bade n'agezaako kukasuka enjegerawo nga kikeerezi obusajja nga butaanye ne bukuba goal number 1 ne goal number 2 era kumpi yabadde bwetyo nga Vipers erina abazanyi bonna mu baaka nga mwebali naye nga balimu nga kwegamba baaka oba defender nga eringa title ng'oli bwe banaamuyita Saalongo oba bwe banaamuyita Mulangira kati nabo babaddeyo nga ba defenders naye omulimu ogwa defending nga tebagukola kubanga buli awabadde omusambi wa APR omupiira nga gumutuukako nga talina amusoomozezza naye ate nga Vipers yabadde n'abazanyi bayitirivu mu ntabwe yaabwe naye omupiira ne gutambula bwe gutyo owa APR afuna wa APR na wano we bateebedde omulenzi yakubye na header omupiira gwadde na wansi bwe guti yafukamidde n'okufukamira n'akuba header nga waliwo omuzibizi wa Vipers ali awo kwegamba n'olaba nti okubeera defender kimu naye n'okukola omulimu ogwa defending kiringa banagamba nti opposition olwakataaka muvuzi wa motoka za mpaka bw'oba tomulabyeko ng'avuze ogwo omulimu kitegeeza tagukoze ku olwo ayina okuba nga alabise nti agukoze so kakati nabana abazibizi ba Vipers babaddemu nga bazibizi naye omulimu ogw'okuzibira tebagukoze. Kino ntera okukyogerako wano tubadde twakalaba mulundi gumu gwokka nga abagolkeepers baffe bagaba omupiira okakana nga gugenze ku opponent n'agenda n'atwokya. Twakiraba ne ku national team twali tuzanya Algeria gundi goalkeeper Salim Jamal najja n'amagamaga abewuwe bonna aba Uganda nga beekwese buli omu ali mu mugongo gwa opponent agenda okubayo omupiira gwatuuka walinga ku center akasajja aka Algeria ke kaaliwo ne balyoka bagaba n'enfo ate tugwamalira mu katimba kaffe naye bino ebimu biva mu ntendeka. Ekisooka ono omutendesi mupya kubanga omuzannyo guno ogw'omupiira wano mu kisaawe bibanga bibuuzo bw'omutula exams bagenda ozikuwa bakimanyi nti omanye ebintu bingi kuba bwe bibeera ebya senior 6 bakimanyi nti wasoma okuva mu baby class paka mu senior 6 ebibiina bingi by'osomyawo kati ebyo byonna tebagenda bibuuza bo beeroboza ne baga tubuuzeyo kino tubuuzeyo na kino tubuuzeyo na kino si buli kyomanyi nti bagenda kibuuza kati n'omuzannyo gw'omupiira bwe gutyo bwe gubeera buli tournament buli match buli opponent buli kisaawe kuoba osanze opponent eyo oluusi abeera wuwe obanga gw'oli ewuwo ekika kya match gy'ozannya opponent ayinza okuba nga dabi mupiira gwa mbiranye either mbiranye ya buzaaliranwa nga bwe tulaba Villain Express obanga embiranye ya Vipers ne KCC oba ne Kitara awangula guno yatwala ekikopo oba awangula guno yakulembera table ekyo gyonna emipiira egyo bwe gityo ne versions ez'enjawulo zibeerako ebibuuzo byezikubuuza kati gwe oyina kubikkula mu knowledge gy'ozenga okuŋŋaanya in your football education ng'era bwe bawadde ekyokulabirako ekyokuyiga mu ssomero bwe gw'omanyi tebagenda kubuuza bya middle class ng'oli mu senior 6 tebagenda kubuuza bya P7 ebyo wabikola dda tebagenda kubuuza naye olw'okuba nti nno education yo ejjudde bo bagenda kweroboza okuva mu middle class okutuuka ku S6 bo balondemu kye balonda kati n'omupiira bwe gutyo bwe guli era bw'osanga incident singa zino zitubuuza okubikkula pages eza football education gye tuzze nga tuwa abasambi baffe all the period of time wano tuyinza obutayogera ku Da Silva Bade kubanga musajja mukongo naye kakati ng'ono omulenzi waffe goalkeeper Kigundu Dennis eyabaddemu ku lunaku nga yeetooloddwa Patrick Mbowa, Derek Ndahiro, Rogers Torach. Abo tulina okubuuza ebibuuzo tuyinza obutabibabuuza bo ng'abasambi kubanga omuzannyo gw'omupiira ogwawukanira mu kusoma kuno okwaffe okw'omu bibiina kuli nti bwe mutuula mu classroom master agenda okuyingira mu kibiina yekka y'aba amanyi yekka ye mugezi era mujjayo n'ebitabo ne mujjayo ne peeni ne muwandiika ne notisi n'owanika n'omukono ky'otategedde eyo enjawulo wakati wa education eno eya bulijjo gye tuyitamu n'okutendeka omuzannyo gw'omupiira
kati bakochi ofunira obuzibu muzanyo gw'omupiira kyekyokuba nti nno ogenda okuyimirira mu maaso g'aba students nabo nga balinako kye bamanyi awo omupiira wegutabukira kyova olaba nga n'ensomesa eno nayo tetera kugguka bulungi ey'omupiira ne tutambula na coaching yokka. Coaching kwe kutendeka kiringa nawe bw'obadde osoma okuva mu baby class n'osoma paka mu senior 6 bw'omala senior 6 n'ogenda mu higher institutions of learning awo education yeri ebejjudde ekimala eno bakukokinga bukokinzi mulimu eri yonna by'obadde osoma osomye ku bangoni migration osomye ku abacus osomye ku ani byonna kati bw'omala paka senior 6 awo oba ogenze kusoma mulimu eyebeera coaching. Kati ne mupiira coaching eno tuba twetegekera match eddako naye football education erina okuba nga ebaddemu okuva mu academy omwana gye yava. Kati biri byenjogeddeko match byegenda ng'ekubuuza bakubuuza eno page wagi yakunyikira bulungi football education. Kakati awo wavudde obuzibu obwavuddemu goolo gye bakubye Vipers. Dennis Kigundo bagolokipa omulala yenna bwakwata omupiira bwati n'asiba omusambi yenna olina okuba nga okitegedde nti golokipa waffe ayagala tusambeko ekyo oba wakitegedde dda kubanga omupiira gunyumya omupiira gwogera era bwe batusobola kuwulira mesagi ya mupiira oteekwa okuba nga wabaddeyo match si gwalina okugibeeramu. Kati Dennis Kigundo bwakwata gwe Derrick Ndahiro Patrick Mbowa Rogers Torach Da Silva Bade ne namba mukaga Marvin Youngman muyina kulwana kuva kuba opponent mugende mu bibangirizi teammate wa muwabalengerera kubajjukira otagenda kukirizibwa kuddamu kukwata kubanga backup pass mwe muba mwajimu wadde. Kati awo ngira abasambi bwe mukungana ku training ne mukuba ennyumba wola babazimbye wogenda ne mukuba. Kati na wano goalkeeper abanga abagamba mujje tukuba ennyumba kitegeeza olina okuva ku opponent newe spacinga bakuwe ate bw'olaba nga goalkeeper bamupressinze bamutadde ku bunkenke omupiira guyise wali mu defending throw in okusinga okugumuddiza kumpi olinga eyeeteeba. Kakati awo embeera awo batukubidde goolo eyo. Coach kyoyinza okumunenyamu yakoze nnyo wholesale changes. Jjukira omusajja akyali mupya eno yabadde match ye yakusatu ku ttaka lya Uganda ne mu ttiimu eno ya Vipers. Tosobola kukola wholesale changes ku match gy'omanyi nti no opponent obubonero bwo bwayagala. Ekyokubiri opponent ali waka APR ye Rwanda. Ekyokusatu omupiira gwa Uganda ne Rwanda okumala kati emyaka nga 2 n'omusobyo gubaddeko embiranye bulaba Uganda ng'ezanya ttiimu yonna eya Rwanda ebeeramu engeri ya dabi. Kati oteekeko okuba nti nno APR obubonero bwo bwe yabadde eyagala ate ng'eri waka. Kati tosobola kukola wholesale changes n'abazannyi bennyini aba Vipers nga tonnaba kubayiga. Kakati ezo pages ennagambye bwe bakuba omupiira ebyo byonna mulina okubibikula ate mulina okubeera ab'amazima. Pepsi International mukulu Kato Beka musajja wa Arsenal mu kyondo ky'abawalabu oyo nkulamusizzaako nnyo mwebale goberera batulabire bonna muli nabo obudde obwo naye mbadde njagala babikuliramuko ku pages ezirina okubikulwa ku muzannyi w'omupiira. Esooka eri technical, eyokubiri eri psychological, eyokusatu eri physical, eyokuna eri social. Akati mu abalina academies n'abasuubiro zitandika n'abali mu youth football munaatubuulira oba pages ezo zibikula bulungi kubanga ffe nga bakonsumers b'omupiira nga tuli eno bbali ffe twagala kawoowo twagala taaki twagala kyenga tetumanyi gye muyita kuteekateeka bazannyi bano. Omuzannyi bw'abanga alinako stage gye yabuuka at any level ffe netujja giraba mu kisaawe naye mu studios tulinamu omukungu okuvaako mu kitongole ky'abavujjirizi aba programu eno aba Pepsi. Omwami ono alinako ensonga gy'ayagala obbagamba bamala ogibagamba nga ndyoka mbabikuliramuko ku mpapula ez'enjawulo ezizimba omuzannyi ku levels naddala okubira ddala eri wansi ng'ojja n'obikula page n'oteekako kyojjuzaako. Kyova olaba mu ttiimu nga Barcelona mu La Masia Academy bo baziteekamu ne classes balina we batuuka ne bagamba gwe kakati oyise n'ogenda mu P3 ey'omupiira gwa Barcelona naye ate P3 ekulemye nga bakuta bwe bati bakola bamikeera Ateta n'abazannyi abalala abawerako
abataayita ng'ebimu obituukiriza naye ng'ate awalala ate tutuukiriza nga bakuta embikula y'omupiira eyo tugirina mu nteekateeka y'abazannyi baffe oba tunaddawo tugamba kanaggweramu eyo naye oyo gana tulina omukuba tuniivu okweyagaliza kirala n'obusobozi kirala naye abo tugendagendawo si buli otya taata ndi bulungi oli abenjogera ng'ekyalaani oba generator nsanyuse nnyo n'okulabako fesi nensobola okugiteeka ku ddoboozi bw'oba tewamira muzindaalo tosobola kwogera nga nze ye taate onobisobola si bamanya amanya nze Shaba Sserunkuuma oli wandiga ye taata ndi wandiga mukuliko eyo ku watoto owange twakomyewo era nga negatta ku nsi yonna obwakabaka obulabika n'obutalabika okugezayoza Ssaabasajja ku matikkira gange emyaka 33 otyo okuvaako mu Pepsi kapyaki Pepsi okusooka tubeebaza wano mweno program ndowooza bali mu myaka kati nga 15 contract olugwako nga bazza bujja nga bazza nze kati sikyamanyina kumanya nti nno yaweddeko wabula ekintu kiringa ekiri automatic kirabika beesiga bye tukola balina obbanga beesigira ddala kakati nonze aba Pepsi yadde nga be bampeereza nva mu Bayimba Foundation nga Bayimba Foundation eno etegese ezimu ku festival ezasookawo wano mu Uganda gye bayita Bayimba Festival ng'egenda kubeera Lunkulo era nga Pepsi be bamu ku be tukwataganidde nabo okulaba nga eno experience esobola okuleetebwa eri abantu bagiyitaani Bayimba Festival mubeera mu biki Bayimba Festival eyo mubeeramu ebintu bingi mubeeramu okuyimba mubeeramu emizannyo mubeeramu firimu mubeeramu fashioni mubeeramu ebintu byonna ebyenjawulo by'oyinza okusanga ku kikujjuko kye bayita festival era ng'ebaddewo okumala emyaka egiwera twatandikira erugogo ne tudda ku National Theatre ebiseera ebyo ng'ekyali ya bwereere oluvannyuma ne tweyongerayo mpaka Mukono ku Lunkulu Island gye twafuna amaka gaffe era nga tubaddewo okumala emyaka egisukka ne mu 18 festival yes yadde kati ya 28 August mpaka nga 3 ejja kubeera ya nnaku 3 muli Lunkulu tuli Lunkulu gye tujja osula gye tujja okubeera tujja kukola byonna nga tuli eyo Lunkulu gye tujja okusinziira kati aba participating mubafuna mutya babeerawo okuvuganya muyita waliwo abanene bemuleeta kiba kitya definitely kakati nga twateekayo okuyita ne tusaba abayimbi bannamyamizannyo ba DJ abantu ab'enjawulo abandyagadde okubeera part of the festival era abantu abo ne bawandiika ne tubasunsula ne tubateekako wabula era ng'abantu bonna bawagiddwako abantu tubatadde n'abantu abanene Dr. Jose Chameleon ajja kuba atweyungako Winnie Nwajja ajja kuba atweyungako Shira Gashumba abayimbi bonna abanene tumanyi waneno mu ggwanga bajja kubanga batweyungako mwezi ennaku era kano ke kandibadde akaseera actually akatuufu ak'omuntu yenna awuliriza okwegulira gye bayita early ticket kubanga yo ebeera very discounted osobola okuyingira ennaku 3 ku bbeeyi eya wansi osobola okunyumirwa stress nyingi abantu bandyetaaze ne batambulako mu byenjawulo n'osanyukamu no relaxing obwongo n'obuteekako ku bintu ebyenjawulo ekintu Lunkulu kino kizinga oba kizimbe kizinga kyetongodde era fefeka abaliwo bw'otuuka enkoko njeru ekikubo ekikkirira ekikwayi ekyo ekikubo ky'otwalira ddala n'oleega mpaka ku mwalo gwe bayita ogw'ennamaziina woowetera n'ogenda e Lunkulu kitegeeza bannayuganda bonna bagenda kukwata ekkubo paka eyo bannayuganda bonna ab'Ejjinja abawano mu Kampala ab'Emukono abali ku mazzi mpulidde oyogera ne kuba ebizinga abo tubeetaagira ddala bajje baddembe okusula kubanga ekizinga kisobola okutwala abantu abawererako ddala mu nnamba ebyokulya tujja n'ebintu byaffe mu kaveera oba gyebiri ebyokulya byonna gyebiri tujja kubeera ne bavendors ab'enjawulo abatunda buli kintu omunnayuganda kyandisobodde okulya mu festival oba mu kifo ekisanyukirwa abo bo babadde naffe okuviira ddala mu ntandikwa nga ne festival ekyali nno yabwereere era babadde naffe ne bwe twagenda mu lockdown ebintu ne bikyankalana Pepsi ebadde naffe era nga this time round bazze n'amaanyi era nga tusiima nnyo era tweyanza okuba nga be bamu ku bantu abataddemu amaanyi ku festival. Ticket ya mmeka? Ticket bw'ogigula kati right now between now ne nga 22 August
ejja kubeera ya mitwalo 3 ennaku zonna 3 ennaku zonna 3 mitwalo 3 abayimbi bonna ng'obafuna bw'otuuka eyo oli waddembe okupangisa tenti emmere ejja kubaayo era ng'omuntu osobola ojjugula nga ku bbeeyi ensaamusaamu eyaffe ey'e Uganda. Tiketi bazitundirawo? Ticket osobola okugisanga ku mukutu gwe bayita ogwa cricket. Abantu abasinga tugumanya omukutu guno guluddewo ebbanga ddene. Osobola okugenda ku cricket.com n'onoonya Bayimba Festival n'osobola okufuna ticket yo ne information endala. So nno abandyagadde okuba essimu simanyi oba nsobola ogisoma. Okay. Abandyagadde okumanya ebisingawo oli waddembe okuba ku noti 393 254 noti 38 kanjiddemu omulundi gumu noti 393 254 noti 38 osobola okumanya ebisingawo ku festival eno ey'abayimba. Ng'ogyeko tiketi okuzitunda ku mutimbagano osuubirayo okufulumya ezaffe ez'empapula nti bannayuganda bamanyi? Ez'empapula zo zibeerangayo ezo zo akalombolombo ako tekasobola kuggwawo. Selling centers mutannaba kusongako? Selling center osobola okuyita ku office ya Brand Purple eri e Bukoto ng'okubye ku nnamba eyo ne bakulagirira. Naye nammwe abanaagula wali ku mulyango wajja kubeerawo ne ticket. Wabula tugenda kubeera ne zoyita campaign ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Kati gwe bw'onooba eyo n'olaba Pepsi n'olaba Bayimba Festival n'olaba ekintu ekitali kya bulijjo abantu abo bajja kubeera ne ticket zino ezaffe eziri printed out era ng'osobola okugyegulira n'osobola okujja nayo ku lunaku olwo. Okoonye ku kya Alebad ye taata ebbeeyi ey'emitwalo 3 olwo abanaagula ekikeerezi abanaagula okutandikira ddala ku lunaku olwo naddala ku nnaku ezo za festival abo nno bakusasula emitwalo 5 ku nnaku ezo 5. Mbitegedde kaakati nno njagala kugoba naye bino byonna nze mbadde nkubuuza naye oteeka okuba ng'olinawo ekikyo oba okyo kiwandyagadde okugamba banna CBS. Maybe kanyongere okutwala omukisa guno okwebaza Pepsi n'abo bonna abayimiridde naffe NBS, Sanyuka, Galaxy n'okugamba abantu bonna abawuliriza eyo nti Bayimba Foundation ebaddewo emyaka egisukka 25 era nga ekola ebintu bingi nnyo ebyongera ku art gwe twandiise art nti oba kuyimba bya katemba bya mizannyo tusomesa era mukama wange kankayiseewo abamu ku betukwataganye nabo okulaba nti bannayuganda abali talented bagenda mu maaso okusobesebwa ne bafuna certificate ezibasobozesa ate okufuna ensimbi oba oliawo n'okugaziwa n'okugaziya emirimu gyabwe mu eno industry. Tukwataganye wamu ne Mastercard Foundation, International Trade Center, era nga waliwo program eyitibwa Create Enhancing Skills and Enabling Financial Inclusion for Young Women. Ng'era eno program eriwo kuyamba kubangula abaana ab'obuwala mu mirimu ginene egya art egy'enjawulo, fashion, kuzannya, kukola sound nga bino byolimu era ng'ebintu ebyo byonna bigenda mu maaso okubeerayo ku Lunkulu Island eyo ku Bayimba Academy. Kaakati ku lunaku olw'28 dress code eriki? Jangu ng'okimanyi nti kano kazinga twetooloddwa amazzi, waliwo akawewo, waliwo omusana, so ennyambala yonna esobola okufiitinga mu ezo setting ebbiri ti akasana bwe kaba kazze ng'oli ku beach wali erinjja kujja ne kagundi kabaaga ke omuntu waddembe okujja ne suitcase nnene ddala anti kubeerayo nnaku 3 ate nga n'abo abandyagadde era okusigalayo n'okusukka ennaku 3 space weeri basobola osigalayo ne banyumirwa era ne bakkakkana. Anti mubiwulidde 28 ojja kutuuka abantu abamu bagaba nemuddeeyo ng'ekifo ekizinga kinene ddala, ekizinga kigazi n'abantu ne bwe babeera omutwalo gumu obusobozi weebuli nnyo obubasobola okuba accommodatinga. Tiketi oli kati awuliriza ayinza n'okugigula ku cricket kati right now toteekako zijjayo totawaana weteeka ekyekyo temuli mu luzungu lungi nga lwowulidde enjogera naye ogwezo 3 zibe 3 mukulu Serunkuma nsaba osiibule taata kansibule nga neebaza abantu abo bonna ebitongole ebyenjawulo
Bayimba Foundation mukama waffe Faizo Chiwewa olwa vision ey'amaanyi enyo ey'amaanyi ennyo eno Jose Maaso nga olaga bannayuganda mukama wange nno teri munnayuganda muyimbi atalinnyangako ku stage ya Bayimba Foundation emyaka gino. So twebaza bannayuganda, twebaza bonna abantu ab'enjawulo, tiimu ya Douglas Lwanga abasobodde okuyamba ekigambo kino ekya festival okutambula okulaba nga tusobodde n'okujja ku radio y'obujjajja. Sebo neyanza nnyo neyanze. Nkutadde. Tata, thank you so much. Amanya badde mu bago. Amanya nze Shaba Serunkuma nga nze head of marketing ku Bayimba Foundation. Kati ndabadde njagala obabuulirako. A football match egenda kubuuza ebibuuzo ebyo byonna. Naye ebibuuzo ebyo waliwo ebyakagwirawo. Kati nga bino bitugambye kooki yakyusiza nnyo ttiimu nga n'abazannyi tabamanyi bulungi bonna abalaba mulundi gwe gusooka ate ozannya opponent ate opponent azannyira wuwe ate nga naawe okimanyi nti nno obubonero bwe yeetaaga kati oyinza ate kuteekamu omuzannyi gw'otomanyi kubanga obadde oyinako b'ozanyisizaako waakiri maaki ebbiri ezasoose okujjako ng'omu kuba omulwadde naye ate ogenda okulaba ate Nicholas Mwere ajja buzzi gundi Ashraf Mandela yakuba cross ennungi nga Vipers ekuba gundi Gor Mahia gole emu ku bwereere ono mulenzi Gusto Mulongo n'abamaliriza kati yamusoosezza ku benchi si lwakuba nti nno gwe yataddemu eyasooseemu mubi naye tonnamuyiga ate nga olina n'okukiteekamu nti ttiimu ezirina profile zino nga APR nga Gor Mahia z'ogenda okusanga ku continent mu mpaka eza CAF Champions League kati tournament eno oba olina okugikozesa okulaba ekisooka ng'oyongera okwetegereza abasambi bo kubanga tobamanyi nabo tebakumanyi naye ate n'okwongera okubatungirira mu combinations kubanga omusambi bw'abeera wali ekiki kyalina kiri nakyo kasita kiyingiramu ekintu ekiyitibwa combination ne munne awo omulimu gwa kochi ogutandikira kakati kizibu okutungirira combination mu bazanyi b'otamanyi ng'ate b'omanyi b'osambisizzaako webali kati awo kochi of course teriyo kochi ajja kujja agambe nti nno kateekemu abazanyi ng'ekigendererwa kwekubya mupiira naye bino byemu ku bye tusobola okusongako nga match ewedde naye mbadde ngezezzaako okugyayo ekifaananyi ekiri short term kuba kakati fe abawagizi aba bulijjo tufaayo ku ddakiika 9 match yawedde etya amangu ago nga tutandika kusonga gundi yabadde akongola gundi munne yamuddiza back pass nga si nnungi gundi munne ekyo kyekiri short term ekiri long term our football education eri etya kubanga bino byonna bijja bikubuuzibwa ebibuuzo mu match emu kati gwe kiri gy'oli football education yo bwebanga ejjudde ekimala kwegamba weeroboza mu ebyo by'oyize n'omanya kino kyekijja mweno embeera match ekubuuza ebibuuzo omutendesi okubuuza ebibuuzo enneeyisa yo opponent ekubuuza ebibuuzo nature of the tournament ekubuuza ebibuuzo nature of the match ekubuuza ebibuuzo the purpose gy'osambidde lwaki osamba tournament kakati ng'eno Sekafa Kagame Cup Vipers eri mu kwetegekera liigi y'abanywera season ejja eri mu kwetegekera CAF Champions League kati purpose ebyo byonna ebibuuzo bijja mu match eyo ya ddakiika 9 omupiira bwe gubeera ogw'embiranye derby kati nga bwe mbagambyeko ttiimu z'e Rwanda ekintu ekyo kijjirayo ddala eri emabega Rwanda okuva mujjukira eŋŋuumi eyali Katayinyoke wano Namboole mu 2024 AFCON qualifiers Abubakar Tabula amale akukunula ekintu mu ggoolo simanyi mubijjukira anti abamu kumwe muli bato okimanyi wakati wa 2024 ne leero 2026 omwana aba alina emyaka 22 kakati waliwo mmwe abazaalibwa 2004 ng'olina just 22 kati bino byenjogerako temubimanyiiko Abubakar Tabula agenda okulaba ggoolo tezinywa mu katimba ka Rwanda Namboole Tabula teyagenda okukunulayo ekigundi ekigugu ky'omusajja baamufubutula ekisaawe ekyo Namboole era singa tekwaliko bbugwe oba geeti yandiyiseemu mwandimusanze eri ntebetebe ntebetebe wabasaamu simbwa ngadduka kutaasa bulamu n'olwekyo okuva mu ebyo ebiseera wabaddewo embiranye simbi muzannyo gw'omupiira omutabeeramu kulwana na kulumya bantu embiranye eyina engeri gyesitulamu match n'egiteeka ku level eri competitive newa n'abazannyi abagyetabye mu that mental toughness esikiriza n'abawagizi okujjula ebisaawe kwegamba derbies zino
teziba mbi eri omuzannyo gw'omupiira bweziba nga zikwatiddwa bulungi nga bw'olaba El Clasico Real Madrid Barcelona nga bw'olaba Man City Man United oba Arsenal Man United oba Liverpool Man United oba Chelsea Arsenal kwegamba ezo kati oyina bino byonna nature of the match ekubuuza ebibuuzo bino byonna waliwo no ne ttiimu eziyiikiriza eri gye bayita boge ttiimu nga yo buli lwekwatako oba oli mulungi otya oba otya nga yegukuba nga bwe tulaba Brighton and Hove bweyiikiriza Manchester City ne Tottenham Hotspur akaseera Spurs weberedde mu mbeera embi efissawo tuniru gyekuba Man City ya Pep Guardiola egyo boyita boge team. So kati emipiira egyo gyonna ne nature yaagyo ne nature ya tournament n'embeera mu musambidde naki gibeerako ebibuuzo bikubuuza ng'olina kubikula pages ez'enjawulo mu yo football education. Yensonga lwaki football education njawuddemu ebibiina bibeera bina nga tufuna kino kye natandise nakyo nti goole zaateebeddwa ennya goole 3 mu mupiira gwa APR ne Vipers zaabadde zeewalika. Goole ey'okubiri yateebeddwa Vipers ba defender bonna weebali omulimu gwa defending tekuli n'omu yagukoze. Goole gye baakubye APR ne APR goole gye yasoose okuteeba gwavudde mu kugezaako kuzimba ng'ova mu baaka ba opponent ne beekweka ku munnaabwe. Kati omupiira guno era kakibeere mu kusoma kuno okwaffe okwa bulijjo ogenda okutuuka okusoma ebbaluwa ensukkulumu mu university oba kale ebbaluwa ye esookerwako mu university eyo babeera bakukookinga baba tebakyakusomesa bino nga byabadde eno mu bugundi O-level neri primary na biki ebyo eno baba bakukookinga mulimu. Kati ne muzannyo gw'omupiira walina okubeerawo gye bayita football education n'osomesebwa embeera ez'enjawulo. Kati olwo match bakooki bakookinga match naye olina okubanga mwobwo obukodyo bwozze ng'ofuna okumala ebbanga mwojja ebigenda okwetaagisa mu eyo match okusinziira ku challenges ez'enjawulo z'ogenda okusanga. Era ebibiina bino bibeera bina. Ekibiina ekisooka kiri technical. Kino ekiri technical ekitundu ekimu kibeera kizaale. Ball control okudduka n'omupiira yewe oba okudduka n'omupiira odduka nagwo otya sikumala gapaala era odduka ddi kyetaagisa okudduka n'omupiira. Omanyi okudduka n'omupiira kimu n'okuddusa omupiira kirala. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Okudduka n'omupiira ogukwata wennyini n'oguvuga speedi naye ate mwenga ttiimu muyinza okusalawo nga oli tava nnyo na mu kifo mwali naye ne mwanguya buli omu reaction ekintu kyakola nga kiri ku speed omupiira gwo ne gubeera nga gudduka naye ate nga mwe abantu temudduse kutamangu takyemu ta ne mugaba gwe noba tokoze nnyo movement y'amaanyi. So kaakati ekyo nakyo kiri technical. Engaba y'omupiira ogaba otya gwo guwadde ani oguwaddeyo ddi ekyo nakyo kiri technical. Enkyuka mu kisaawe tumala gakyuka nga njovu. Eryo n'abasambi abalungi kati ntera okubagamba gundi Rodrigo Cascante owa Man City ne ttiimu y'eggwanga erya Spain engeri gya positioningamu omubiri gwe tekimwetaagisa na kukyuka na mupiira kubanga omupiira bwe kubanga guva mu ggoolo ye ayimirira nga side eva omupiira alabayo kwegamba ekifuba nga akitadde bw'atyo omupiira gye guva nga alabayo neno gye gulaga nga alabayo kimubeerera kyangu paasi gy'omuwadde n'agikyukiramu bw'ati n'agenda okusinga omuzannyi ajja katugambe golokipa atandise omupiira nojja bagukutandikire ng'omwolekeddemu ddala omutaddemu obwanga kitegeeza olina okusiba ate okyuke 180 degrees. Abo abasambi babeera babiri banjawulo naye ebyo byonna biri technical. Engeri gy'okyuka n'omupiira n'okusalawo nti kaakati omupiira sijja kukyuka abasajja bakuba obukongovule kanguzeeyo gye guvudde oli n'abeera nga akuteresezza obuteresa mu lulimi olw'omupiira bagiyita wall pass obanga kisenge n'oguzeeyo gye guvudde oba oli bwabanga zze omupiira nga bwe mbagambye nti gunyumya oli bwakuwa pass olabirawo nti ono ayagala mwongererewo wali mu maaso. Omusambi atasobola kusoma ekyo aba talina kubeera mupiira. Ate no tulina obuzibu mu nsi zaffe zino ezitannakula emizannyo emirala tegitutumuse nnyo kyova olabanga omupiira gwe gukulembedde ojja kusanga abasambi mu mupiira si lwakuba nti nno gwe balina okusamba gye balina talanta naye lwakuba nti omupiira gwe guliwo. Ojja kulaba omwana omukasusi w'akazito
oba bana abavuga obugaali obw'empaka ng'ali mu mupiira gwammwe agusuula enkya n'eggulu naye nga mumumanyi ng'omusambi naye nga naye kubanga omupiira munaye gwe guliwo so ekyo nakyo kiri technical kyenga dribbling ekyo nakyo okukuba omupiira mu katimba oyina gukuba ddi oyina gukuba otya engeri gyo challenginga mu bannaawo okusobola obayitamu nga ekigendererwa kyo either kyakuba paasi evaamu goal oba kyakuteeba oba kyakugira nga owudiisa banno bafune ebibangiriza ebituufu ebyo byonna ebyo biri technical ekyo ekibiina kimu twogera ku kutegeka omusambi byalina okwozaamu naddala ng'afunye challenge nga goalkeeper Kigundu gye yafunye ne backline ye gye yabadde nayo nga bazanya APR mu babatebedde goal 2 ekibiina ekyokubiri kiri psychological ebyo bibeera eno munda oba bakochi balina bitendeka batya nebirina kubeera munda ekisooka ye focus oyina okubeera focus negina emirimu gyaffe emirala gino sikumala gapaalapaala oyina okubeera focus ku kyokola ekyo kiri mu bwongo concentration okuteekayo ebirowoozo ku kintu kyokola paka nga omulimu guwedde nga nze bwe nnaasiibula wano tubanaye tuwuliziganye ku Monday awo wano wonna nina okuba nga nina concentration levels nga ziri waggulu neme kugamba nti okugeza Uganda yatuuka ku final mu Africa Cup of Nations 1972 ate ntuka okutuuka eri bampeereza akabezi nedda Uganda nawe mu 72 n'okwalifyinga teyakwalifyinga kati ate nziraawo mu kubaddamu ku social media abambi nabadde ntegeeza 1978 kakati ebyo kitegeeza concentration levels ku mulimu tezaabaddewo kati abazanyi balina okuteekebwateekebwa ekintu ekyo kiri psychological ekyokusatu ye confidence okwekkiririzaamu kyogenda okukola nekyotagenda kukola olina okuba nga okyekakasa ekyokuna attention ekyokutaano observation ekyomukaaga anticipation olina okuba nga oteebereza akasajja ako bwe kanaabeera okagenda tukola ki kayinza okugalula bwe kati ngaakaleeta cross ne kakukuba bukubi kifaananyi nze nalabako wano Fred Tamale ng'akanga abantu ne beefumita mu ttaka kati olina okubeera ne anticipation olina okubeera nga osalawo decision making okulowooza omupiira gwagala okuluuza sikumala gapalapalanya nagwo then improvisation gwe butetenkanya bino byonna coach yabikugamba byonna n'obimalayo naye kati ogenza okulaba era opponent agaanyi ngawo otetenkanya ekijaawo kati ekyo kyekibiina ekyokubiri kiri psychological ekibiina ekyokusatu ye physical aspect olina okuba nga oli fit olina okuba nga mubalansinga mu kisaawe mulina okuba ne coordination olina okubeera ne speed olina okuba nga oli mulamu olina okuba nga olina amaanyi mupiira gw'omulembe guno gulimuko ebyokufatafata kati ebyo byonna ye physical aspect kyekibiina ekyokusatu nakyo olina okitendekebwa ekibiina ekyokuna kiri social communication empuliziganya mulina okuba nga mulina empuliziganya mu kisaawe teamwork olina okuba nga kyokoze kigenda kuyamba munno atakikoze kuba mupiira tulina omukisa mubeeramu 11 temubeeranga babikonde owebikonde bakwokya eŋŋumi ate onenyaani ogwa bugwi ku ttaka nga bakubalira ng'oddaka naye omupiira muli 11 mulina okuba nga mucoordinatinga mulina okuba nga mukolagana nga mukulabe mukibi bwagamba tolina kubeera mukwano gwe okukolagana naye gwe kolagana ku lw'obulungi bw'okuggusa omulimu ne bwe mutabeera bamukwano gukasi tokikola ng'onyuse so kati ne mu mupiira olina okubeera ne spirit eya sportsmanship ogwo omwoyo gw'omuzanyi si kujja mu kisaawe gw'olina obusungu bw'omwana bamugobye fiizi omukyala ali ku kitanda gwe ng'ojja mu kisaawe kutandika kuyoola abantu bakuba bubazzi kubanga olinako ekisungu kyo ekyo tebakireeta mu kisaawe kati ekyo nakyo kiri social enneeyisaayo behavior era abasambi abatalina mpisa obalaba nga ne bw'atandibadde musambi era gyali eyo atigomya banne butigomya era omulaba kati ekyo nakyo kirina okubeeramu ng'ekibiina obuvunaanyizibwa responsibility then ne independence okusalawo ebintu nga weetengeredde n'omanya nti kino kyekiyamba ttiimu koki teyakiŋŋamba naye kyekiyamba ttiimu at a particular moment n'okijjayo so bye bibiina ebyo bina ebyo byonna binnaffe butulaba eddakiika 9 bye tuba twebuuza ekibiina ekisooka kiri technical ekyokubiri kiri psychological ekyokusatu kiri physical ekyokuna kiri social obiyiseemu otya mu football education yo mu bbanga lyonna ly'okubya omupiira olyoka otulaga eddakiika 9 zetulaba olwaleero fe ababigoberera era tujja kubaako byetutiikaolenzi oyawa ekyekibiina alabika teyakiyita oba nokisoma teyakisoma bo bakooki balina obudde obuteekateeka ebyo oba kugamba nti mumpeeyaawo emirundi 3 then 11 against 11 takyenyooke ebyo tulina okwebuuza buli lwabeerawo setback
mu muzannyo gwaffe ogw'omupiira.